ndikwa ya sabbiiti eno abatemu abatanategerekeka n'okutuusa kati alumba General Katumba Wamala n'asasira emmotoka ye namba HDNF 238 amasasi ekigendera ky'okumumiza omusu okukakkana nga muwala we Brenda Natongo Katumba ne ddereeva we Haruna Kayondo baluguzemu obulamu. General Katumba n'omukuumi we bayita ku lugwanyu oluvannyuma lw'okuddusibwa omugoba wa bodaboda mu ddwaliro lya Malcolm Health Center funa obujjanjabi obusookerwako oluvannyuma gye yagibwa n'atwalibwa mu ddwaliro eddala lya Medipo International e Kololo. Wabula kasookedde ebyo bibaawo waddewo okukubagana empawo wakati w'abagoba ba bodaboda babiri ni mutuufu yavuga General okumutwala okufuna obujjanjabi obusookerwako. Kinajjukirwa nti oluvannyuma lw'okutegeezebwa eddwaliro General lye yali atwaliddwamu twadduka gyambu okulaba embeera eyaliwo. Waliwo omusajja mukulu yategerekeka nga Tajibu Kasibante omugoba wa bodaboda Boxer namba UN 596 bba gwe twasanga ku ddwaliro nategeeza nga bwe yali yavuze Generali okumutuusa mu ddwaliro. Jeno n'avaayo wansi w'emmotoka gye baadde bamusudde lukumi we gyamusudde lukumi we gwe tulina okwebaza kuba akoze omulimu gw'amaanyi okutaasa obulamu bwa Jeno ngenza okulaba ng'avaayo nga gwamu amaanyi agamba mutaasa. Nga wano Generali ng'asinziira mu kusabira omubiri gwa muwala we mu maka ge Najjera ku lwokusatu lwa sabbiiti eno yategeeza nga we yali ayogeddeko n'omugoba ono n'asiima okumutaasa. Najja yali ayambadde ekikoofiira kya booda nga ndeekaana mbaga mujje muntwale. Musajja najja nagamba ono muzeeyi mumanyi document aye ate bwe tutuuka wa booda okujja okumpeeka aye neefunamu doubt tibantwalawa. Wabula okusinziira ku katambi akaakwatibwa akasaasanye ku mitimbagano kalaga Generali n'omukuumi we nga batambulizibwa ku pikipiki kika kya Boxer namba UL 993 dda era tunoonyereza okutuuka etuzudde nannyini pikipiki erabikira mu katambi. Tegerekese nga William Kawuki omutuuze w'ekisaasi era tumusanze ava kulya kyamisana kumpi ne siteegi ye eya gaazi. Ayamu naffe Kawuki atulombojjedde ku ky'okuddusa Generali mu ddwaliro era ategeezezza nti yali ava Kamoti akagira abalala bajja era ku piki nga bakutte emmundu bali mu bbulaaka nga bembadde n'obukookolo bagira bwe bati ne bayitawo ne piki yaabwe. Awo nga boda ajja ava eno mu kisota atugamba wali bakubiddewo omusajja ali mu mmotoka y'amagye bamukubye amasasi ye teyategeera ni gwe bakoze ki gwe bakubye. Kati ono afaana ngamba nti omanyi kyekyo kigambye kati soko gendeyo olabe nenvuga piki nenzija emisinde awo kwenja ntuuka bodaboda nyingi terina we ziyita mbagamba boda muje motoka yali etonnya kyesamanya oba gwali mafuta oba kyali ki neŋŋamba abasajja mujewo piki zammwe motoka eyinza okukwata omuliro eyo. Kakati ababoda batandika okukola ekkubo bakole ki bagende kati afande ngenda okusikako mu maaso Katonda bafande owa Jeno akaaba omwana wange bamusse omwana wange ene mugamba afande ate naawe ng'oli bubi gira tutula ku piki wano nenkiikawo piki. Annyonnyodde nga bwe yayambako Generali okuggyamu essaati oluvannyuma lw'okumutuusa mu ddwaliro. Musangidde ng'akyali mu girikooti ebadde ekyaliko omusaayi gwa Generali. Wabula onavumiridde ekyamugoba munne Kasibante okwerimbika mu kifaananyi kye era asabye Mungu okussuusa General. Namuyamba nako era kyakijjukira ndowooza banaaba kyakijjukira namuyambako amasaawa saati esobole okukola ki okuvaamu amangu kubanga obudde twali mu bwa sipiidi tebwetaaga kukola ki kulwawo. Tuze ku ddwaliro lya Malcolm Katumba gye yaddusibwa okufuna obujjanjabi obusookerwako era Dr. Augustine Lubega atunyonnyodde embeera Katumba gye yatuusibwamu ne bayitamu okutaasa Katumba obutaggwamu musaayi. Bodi zijja zikuba ku bombe nga nnyingi nali ndi saidi za mulyanga ku reception nga nina byenkola ngenda otunula emabega nengera omwami ajjudde omusaayi bamutadde ku booda kati nze saasooka nakumanya nti oba Jeno labako ow'amagye emabega atudde ku booda. Of course it was an emergency by that time because wali toyinza kumanya amasasi bagamukubyewa era obulamu bwe buli butya kati. But what I remember, he was strong, crying about one thing, omwana wange. Abaffe okumpanya buliggwawo mu nsi ye eriyo etteeka kubeeyita kye batali Kasibante yali abalaka ki. Nze Ivan Juko okuva ekisaasi.